Proscovia Alengot Olmite kati mbaka wa Parliament wa Usuku mu district ye Katakwi. Ono mbaka wa Parliament kyasinze obuto mu Uganda oba oli awo ne mu Africa. Ayingidde Parliament wakati mu miziro ku bawagizi ba NRM. Alengot alayiziddwa era n'asuubiza okukuuma ekitiibwa kya Parliament. Alengot Proscovia Olmite swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga mukwasiza ssemateeka w'eggwanga wamu n'ekitabo ekirimu amateeka ga Parliament. Bw'amaze kwe kumulaga engeri ababaka gye batula mu Parliament okusinziira ku bibiina byabwe era buli ludda n'alulamusa okusinziira ku bubonero bw'ekibiina ekiwadde ababaka enseko. Alengot waliwo abamunyooma olw'emyaka gye wabula nga gy'ovuddeko yategeeza NTV nti bwongo bwe bukola so si myaka. Ate oluvannyuma omubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi naye ayingidde Parliament wakati mu kusaakanya okuva mu buwagizi bw'oludda olwabula gavumenti wamu n'abantu abavudde Obutambala. Ono naye alayidde okukuuma ebyama bya Parliament saako okugoberera amateeka. That I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Mwanga Kivumbi musajja azaagulwa n'ebyobufuzi era okuwangulwa kw'ekifo ky'e Butambala kitunulirwa ng'akabonero akalaga obumalirivu bw'alina. Mwogezi mulungi era zeeyita mu mikolo gy'ebyobufuzi egy'enjawulo. Ye omu ku baasooka okukuliramu akakundi akalwanyisanga enkola y'obukulembeze bw'omuntu omu obutaliko kkomo akayitibwanga Popular Resistance Against Life Presidency mwe yalira tear gas gw'atamanyi muwendo. Ono okutwala ekifo kino yamaze okuwangula munna NRM Faizo Kikulukuunyu kyokka yategeeza nga bw'atakkiriza byava mu kulonda era ng'ayagala kugenda mu kkooti.